بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أبا تلابا أبا كدب في مكوانو جفي وغادا في أبا الهداية إسلامك ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونقول عليه tukomyewo oluvannyuma lw'okutendeeza allahu tabaraka wataala n'okusaalira owekitiibwa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu b'enjuye basahaba be n'abo bonna abagoberera obuufu bwe okutuusa ku lunaku lw'enkomero. Mu studio leero tukuleetedde Sheikh Aliyu Zikusooka omulangira awamu nange ayogera nammwe Usama Mansur Kambale osanga nsobola okubeera omulangira w'ekasese omulangira wa Buganda naye wa Buganda tukibazika nati engeri gye tuli mu kukyogera mu Luganda era n'eri so kikozesa ati omulangira. Inshallah olunaku olwaleero tujja kubeera nga tutambula n'omusomo ogugamba nti abaffe obusiraamu butambula butya n'ebitiibwa by'abantu. Obusiraamu butuyigiriza ki ku bitiibwa ku kuwa omuntu oba okuteeka omuntu mu ddaala ettuufu ly'alina okukola ki ly'alina okubeeramu. Qur'ani ey'ekitiibwa gye tugoberera enjigiriza z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bw'atuyigiriza. Allah mu Qur'ani atugamba walaqad karramna bani adama وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تمازم الدل الله تبارك وتعالى يستر ومان آدم بتتنولدا مو بيغامبو بيا أمبك محمد صلى الله عليه وسلم غاسيبلا مو خطبة النبو خطبة يجد byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo mahajjatul wida agamba basahaba inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun bintu bingi byayogera naye n'atugamba nti n'ebitiibwa byammwe biri haramu biri haramu nti biziyizibwa nedda insha Allah tujja kugaziwa mpola mpola era ne tukiraba mu maqasidu mu bigenderero ebinene sharia byeyina mulimu okubeera nga tukuuma ebitiibwa by'abantu era ne mu hadithi nyingi obubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atukubiriza mu mbeera eyo era ne tukimulabamu ye kennyini ng'akikola nga yunazzilu nnasa manazilahum nga sayida maama waffe Aisha bwe yatugamba nti nazzilu nnasa manazilahum musa abantu mu bifo byabwe bateekeddwa okubeera. Sheikh Ali omulangira badde saba awo oba otandikira biiznillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Sheikh Osama, naam maulana, ndi musanyufu sebo okuba nti omulamu ate gw'oleese zempisa z'obusiraamu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam eryatulaba eryatuwuliriza bwe yali atumwa mukama we Allah subhanahu wa ta'ala yamutuma nampisa. Ekigambo ebitiibwa by'abantu kigwa mu mpisa. Omuntu okumanya munno kya mu mpisa okumanya nti ono mukulu kya mu mpisa okumanya nti ono muto kya mu mpisa okumanya nti ono mukulembeze
kya mumpisa okumanya nti ono maama, ono taata, ono musomesa, buli omu n'omutunuulira mu kitiibwa ekyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyamusobosezezza okubeera nti atuukako. Eri aslu walaqad karramna kyekigambo kyennyini kyoyogedde mu aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebyo byonna oyinza obutagimala nayo. Ow'ekitiibwa Allah okugamba obugaye nti walaqad karramna bani adama, komaawo nkakasa wayinza n'okubanga waliwo fasl mu Qur'an. Tamam. walaqad karramna bani adam. Mungu ategeeza nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti Muhammad ekitonde muntu, ekitonde muntu bwe nali nkitonda nakitonda nga kya kitiibwa. Allah. So omuntu wa kitiibwa kubanga yatondebwa Katonda. Ow'ekitiibwa Allah yakozesa obukugu bwe, obuyinza bwe, obumanyirivu bwe n'atonda omuntu, n'amuwa ekitiibwa ky'okuba nti yamutonze, n'amuwa ekitiibwa ekitambula naye wakati we ne banne. Tamam. Aya eyo kyetegeeza nti omuntu wa kitiibwa ebbanga lyonna omuntu asigala wa kitiibwa, nga mulamu, nga mulwadde, nga mufu, ng'azuukidde agenda ewa Katonda we, asigala wa kitiibwa mpaka ng'ekitiibwa akyeggyeko. Ye gwe tokkirizibwa kunzijjako kitiibwa kyange mpaka nga nze ekitiibwa ekyange nkikoze ki? Nze nkyeggyeko. Awo lwokkirizibwa okubaako n'ebyoyogera. Ntegereka bulungi. Allah jalla jalaaluhu bw'amala okututumira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabbi awangaala obulamu bwe bwonna, obulamu bwe bwonna ng'asomesa abantu okuwa bannaabwe ebitiibwa, ng'asomesa abantu okuwa bamaama Katonda ekitiibwa first gyekitandikira. Al-izzata lillah. Kubanga bw'otawa Katonda kitiibwa, yakutonda, yakuteekawo, n'akuwa omubiri, n'akutonda ng'ova mu process eyo ennyomeefu, kati oba onaakiwaane. N'atusomesa okuwa ebitiibwa ababaka ba Katonda alayhimu salatu wassalam, n'atusomesa okuwa ebitiibwa abakulembeze. Awo njagala gendawo nnyo. N'atusomesa okuwa ebitiibwa abazadde mwetuva, n'atusomesa okuwa ebitiibwa abakusinga, oba myaka, oba nsimbi, oba kitiibwa, oba ki, ebyo byonna nabbi sallallahu alayhi wa sallam gyabitusomesa. Naye njagala okubuulira atulaba nti okumanya bya mugaso ne khutuba gye yasembayo okuwa gy'oyogedde, yagamba abantu n'abagamba nti ng'abatunuulidde bazze eri Katonda bali mu hijja, n'abagamba nti ayyo yawmin hadha, lunaku ki luno? Ne bagamba oba lwakyuse, kubanga ekintu kye mumanyidde nti olunaku lwe tutera okukuŋŋaana mu mbeera bweti luba luti. Yes. Ate atubuuza naye nabbi yabuuza ekibuuzo n'agamba nti ayyu yawmin hadha, ng'anoonya intibah, agamba abantu bazuukuke, byagenda okuzzaako byetaagisaamu obwongo. Ayyu shahrin hadha, mwezi ki guno gwe tulimu? Wa ayyu baladin hadha, kifo ki? Abantu bonna basahaba nga bagamba nti oba byakyuse, amannya gaabyo si geego, afunye obubaka obubikyusa alayhi salatu wassalam. Ne basirika, nabbi n'atandika okubuuza alaysa baladun haram, n'atandika babuuza nti bannange alaysa hadha baladun haram, ekibuga kino tekiri mu bibuga
Katonda bye yaziyiza ekibuga ekyemizizo ne bamugamba kyekyo alaysa shahrun haram omwezi guno sije egimu ku myezi omwezi gwa hijja guno gwe tulimu si gwa mwezi gwa mizizo kigambo mizizo kitegeeza nti oyina by'otateekeddwa kukola newankubadde wali obirinako obusobozi naye bakugambye nti ebyo tobikola mu kiseera kino mu kitundu kino mu kiseera kino olunaku lwaleero mu mwezi guno kaakati Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekisa naayisa ku lulimi lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo naga nti ala kati muwulire oluvannyuma lw'okutegeera nti bino mizizo n'abaga nti kati muwulire emizizo obwongo bonna babutadde ku byayogera muwulirize emizizo emirala n'aga nti inna amwalakum mazima emaali yammwe obugagga bwammwe ebyobugagga byammwe inna amwalakum ebyobugagga byammwe wa a'radakum n'ebitiibwa byammwe subhanallah wa dima'akum n'emisaayi gyammwe alaykum haramun Mungu abibaziyizaako ebya ali byali mpaka nga ebya Usama tegereka Sheikh Usama kiki ekijjayo omulamwa gwaffe Nabi sallallahu alayhi nti wa a'radakum n'ebitiibwa byammwe Mungu byabawadde walakad faddalna ba'dakum ala ba'd twabasitula abamu ku mmwe oluvannyuma lw'okuba nti ffenna Allah yatuwa ekitiibwa ky'omuntu Allah yajja asukkulumya abamu ku ffe ku balala abantu babitiibwa okusinga ku bannaabwe mu ebyo bye bazze bayitamu. Allahu akbar. Mungu awa abantu ebitiibwa nga babikoleredde. Mungu awa abantu ebitiibwa nga byabwe kuva mu ntandikwa kuzaala nakyo. Tamam. N'osigala ng'oli wa kitiibwa ekyeyongera ku kitiibwa ky'obuntu nga obulangira kitiibwa ekyozaalibwa nakyo si kikolerere. Allah yasiima ekyo n'akiwa baakiwadde. Ne bwe kibanga kikolerere abaasooka be baba baakikolerera gw'osanze kisange ne kitambula naawe. Tamam. Abantu b'ennyumba ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balina ekitiibwa ekitambula nabo nga kiva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali betugamba wa ala alihi wa ala ali Ibrahima. Aba Ibrahim balina ekitiibwa ekitambula nakyo kye batambula nakyo nga kiva kuki ku Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ebyo bye yakola ne Katonda we n'amusiima n'asalawo n'abantu be n'abawa ekitiibwa. Tukirabye olwaleero abantu basiiwuka empisa n'ebitiibwa by'abantu. Omuntu wakusanga oli Sheikh Usama abantu ne bakwogerako ekigambo ekirungi n'abagamba oyo ali bw'ati oyo mawale. Mungu atukuume ya Rabbi. Naye ekyo Nabbi sallallahu kyaga nti oyo kyakoze okwogera ekibi kuggwe okukkakkanya ekitiibwa kyo. Tamam. Sheikh ekyo kiri haramu. Nabbi kyagamba nti a'radakum alaykum haram. Tokkirizibwa whatsoever kuttattana kitiibwa kya muntu yenna oba musiraamu oba si musiraamu. Naam Sheikh. Tokkirizibwa n'ebigambo bimbuze. Tokkirizibwa oba musiraamu oba si musiraamu. Tokkirizibwa kuttattana kitiibwa kya muntu.
kyogamba shekhe obwo bwe busiraamu. Obwo bwe busiraamu. Tubadde tumanyi atali musiraamu okkirizibwa abad. Allahu akbar. Allahu akbar. Olwo busiraamu kyeki? Olwo empisa nabbi zeyajja nazo ze ziriwa okujjuliriza. Nabbi mutunuulire Sheikh. Nabbi sallallahu mutunuulire. Sallallahu alayhi wasallam. Yeeyisa atya n'abantu abafaananako bwe bato? Gendako omusiira we. N'abantu abatali basiraamu. Tandika ne bakabaka. Azze abagamba nti obusiraamu yeki? Tandika ne bakabaka. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Alayhi salatu wassalam. Amanya nti waliwo obukulembeze. Yes. Bwe yayingira e Madiina yasangayo obukulembeze. N'akola endagaano n'obukulembeze obwaliwo. N'akola ze tuyita peace treaties. Tuli mu ggwanga lyerimu. N'akola endagaano nabo tujja kuwangaala bwe tuti okubeera nga tutambulamu ng'eggwanga limu. Okukuuma obuntu bulamu makati g'okuba nti enzikiriza zaffe zikola ki? Zaawukana. Tetwalabamu mu bikolwa bya nabbi ne mu njigiriza z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'alinnirira bali kubanga ye akakasa nti kyaliko ge mazima. Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'atuuka e Madiina alayhi salatu wassalam yali recognizing obukulembeze bw'e Madiina obwabwe abataali basiraamu. Wakati mu kuba nti abaamuleeta e Madiina baali bamaze okukkiriza nti la ilaha illallah Muhammadu rasulullah, era ne bamugamba nti jangu ewaka ewaffe tutambuze ensonga y'obwakatonda, tutambuze eddiini. Bw'atuuka eno nabbi kye yasooka okukola kyali kimu, sallallahu alayhi wasallam, kunnyonnyola bantu ye yaani. Bayina ala bayina, bannange nze Muhammadi mutabani wa Abdallah mutabani wa mumanyi nva Makka, bannange ndi mubaka wa Katonda rasulullah gye muli, bino byendeese kino abaabiwulira nga byetaagisa mu bulamu bwabwe tibannaye tubadde tukola kino, tubadde buli omu alya munne, tubadde buli omu maali za munne emufuukidde, bw'agisanga watwala ntwale, tubadde buli omu atta munne nga bw'ayagala, tubadde buli omu khutuba ogiwulira. Bino nabbi abyogedde obulamu bwe bwonna okuva lwe yatumwa alayhi salatu wassalam. Abakati bannange abadde ow'amaanyi muffe abadde anyigiriza omunafu, naye Mungu antumye ekyo kiveewo. Mungu antumye mulekerawo okutwala emaali y'abannammwe. Mungu antumye mukuume endyo. Mungu antumye mukuume obwongo. Mungu antumye mubeere bantu balungi. Abantu bonna fitra ekusindika okukkiriza ebigambo ebyo kubanga bikwatagana bulungi ne humanity. Abantu basiramuka. Nabbi bwe yatuuka e Madiina n'atereera bulungi nga ab'e Madiina abasinga obungi mbo bakoze ki? Basiramuse. Yatandika okurikogonizinga. Talinayo muntu gwe yavuma. Nabbi talinayo muntu gwe yayita mukafiiri. Talina muntu gwe yagamba nti gw'oli mukafiiri. Talinayo muntu gwe yagamba nti gw'oli kino mu bubi. Kuba Mungu amutumye kuyita bantu abo kuva mu ebyo bye balimu kudda mu bintu ebigasa. Ebibi bye balimu. Ebibi bye bakola. Bakomewo eri obugonvu, bakomewo eri okutegeera Katonda. Jalla jalala. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe kuwandiika amabaluwa. Nabbi yali badde avuma buvumi nti abeeyo Roma si basiraamu. Abeeyo Roma bakafiiri, yali badde abyogera ebyo Nabbi. Abeeyo Misiri bakafiiri, abeeyo Persia bakafiiri, yali badde abyogera. Naye waliyo obwakabaka abeene waffe Afrika, naye waliyo Najashi. Roman Empire twogera ku bantu abazungu. Bwe twogera ku Persia
twogera ku bantu abali awo mu Asia, around Asia n'ebisigadde paka Iran awo wonna Shami, bwe twogera ku Habasha twogera ku Bafirika generally fenna. Bagamba Habasha eyo yinza okuba yali kumpi ne Uganda. Ye Habasha eri kumpi ne Uganda, gwe togirabeera wa basahaba wano bajja. Sira mchogamba bwasooka Uganda. Allah tusaba Mungu atuwa obulungi. Kyobola Uganda eno Sheikh baladul mubarak. Baladul mubarak. Mungu ajitukumire. Mungu ajitukumire. Tekemo obutebenkevu. Gutolaba nabbi wayogerera ku Nile. Atenga fe tuganda sibuke. Ayogera ku River Nile. Alayhi salatu wassalam. Ayogera ku Nile. Tegeza ayogera ku Uganda. Ayogera ku Uganda Sheikh. Ayogera ku Uganda. Kubanga mwaba Misiri. Bwe yali abogerako era yagamba Misiri. Naye Nile bidhabt ategeeza wano waffe Uganda. Ante abejinja ajja gamba eva waffe. Uganda okutwaliza awamu. Almuhimu tamam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakabaka baaliwo naye teyasitulako mu mwagwe kukakkanya bwakabaka. Wulira bwawandiika alayhi salatu wassalam, wulira bwawandiika n'empisa n'okuricognizinga ebitiibwa by'abantu. Yawandiikanga, yalagiranga bawandiike abawandiisi be n'aga nti wandiika bismillahi rrahmani rrahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ategeeza gwawandiikira bino si byange, but I write in the name of God, in the name of the Creator. I write to you not in my personal capacity. Nga Muhammadi. Si innahu min Sulaiman. Si innahu min Sulaiman. Allah. Yaganti kyentandika nakyo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Byonna biri muno. Byoyo Allah. Rahmani omusaasizi, Rahim ow'ekisa ekingi. Naye yatumanze nze akuweereza ki? Obubaka buno. Kaakati ebigambo bya Katonda bino byensoosezza ne bye ŋŋenda okubuulira wansi biva eri min Muhammad Rasulullah. Oli gwakutegeezezza. Twandiise ebbaluwa eno eva wa Muhammad. Eva wa Allah. Mpandiise ebigambo bino si byange, bya Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim. Asuubira abantu bano bawandiikira balina kye bamanyi, ogenda kumulaba, balina kye bamanyi kono gwe mbategeeza, balina kye bamanyi. Baasoma al-kutubu al-qadiima, balina ebitabo bye basomye nga bibategeeza n'okujja kwa Muhammad. Tawulaati balina kye bagimanyiiko. Exactly. Injiri balina kye bagimanyiiko. Zabuuri balina kye bagimanyiiko. Bwe kiri Suhufu Ibrahima wa Musa. Buli lw'obeera kabaka, abasajja b'edda tewabeeranga just kabaka. Obeera kabaka ng'ebikufudde kabaka weebiri. Oli muyivu. Oli mulwanyi nabige. Administrator. Byonna era nga weetooloddwa bamanyi. Nga weetooloddwa bamanyi. Council of Elites ng'eweeri ekunnyonnyola ku by'obwakatonda. Amaanyi ag'enjawulo agali mu nsi muno. Ebimu ku bikolo. Kyava bitegeera nti waliyo kabaka gundi Firaawu kyava ategeera nti waliwo agenda okujja. Ba Elites nga bamugambye nti obwakabaka bwo bugenda. Hamana yamugamba, Hamana yali musajja wa Falaki. N'amugamba bugenda. Yamugamba nti bujja kugenda ate ala omwana agenda kuzaalibwa mu Bani Israel. N'alyoka atandika n'abatemula. Kitegeeza obwakabaka tebuyimirira just buyimirizi, bulina usulu lwaki weebuli, foundations, bulina foundations lwaki weebuli. Kati agamba min Muhammad. Nze mbikutegeeza Muhammad Rasulullah awo wakulu. Rasulullah
tontwala just nga Muhammadi atontwala nga Muhammadi bal yeno gyentandikidde bismillah nze rasulullah oyo gwe nkutegeeza nze omubaka atumye nze nkuwandiikire bino nsooka ontegeere nze Muhammadi yes kitegeeza Muhammadi ibn fulani ibn fulani ibn fulani bw'omala okutegeera nti nze Muhammadi ibn fulani ibn Abdillah ibn Abdul mpaka gye nkoma tegeera nti rasulullah oli gwe nkugamba bismillah otegeere nti ebiddako biva eri naye biyise mu nze okutuukako bigambo bye ila Hirqal azimu Rum n'ateekawo address eyiye ndabira ddala bye tusoma teeka address ne address engeri gy'okuwandiika ebbaluwa okuva edda ensonga gye zaaliwo teriyo kipya sheekh ne mu busiraamu ne ziyingiramu nabbi wuyo awandiika eri his eminence that only recognition I write to you as a messenger of God tamam owandiikira ani yali badde ayogera erinnya lye naye yagamba eri ow'ekitiibwa his eminence ekigambo azim kiraga obusukkulumu bw'omuntu yewa waggulu kuba sigadde gy'awandiika amugamba nti ila Hirqal azimu Rum mpandiikira ggwe ate ne nabbi sallallahu alaihi wasallam teyawandiikira gwe bataawulirize yawandiikira gwe banaawuliriza era nga n'awandiika gye biva oyinza okuwandiikira omuntu nga tolina kyoli ebbaluwa era sekuritale agikwata n'agiteeka wansi naye bw'alabako nti ebbaluwa erina gy'eva ewanene mukama wange ngireete nga mukama wagamba evaawa eva wa president ewa omulangira w'e Kasese eva wa mulangira ng'omulangira w'e Buganda agamba eva wa mulangira ebbaluwa eva ewa kabaka ng'ejja wansi eri omusajja wa kabaka eba y'amaanyi nnyo era bw'oba oyogera ogamba nti Ssaabasajja yampandiikidde mulaba ako era eyo tosobola nagisuula ako kati ila Hirqal nabbi sallama yateekawo ekitiibwa kye n'akimuwa naga nti azimu Rum oyo omu oyo ogwo obwakabaka n'abulicoganizing n'amuwa ekitiibwa kye n'amuwa message y'obwa Mungu aslim taslam tusooke tuve mu message gye yamuwa tugende ku kabaka omulala okitegedde oyo yamulicognizinga yawandiikira kabaka w'e Persia n'awandiika nga bwe bizze ila Muqawqis azim Furs azim al-Qibt omunene w'Abamisiri ow'Abaqibt nabbi sallama n'abeeranga obusiraamu bwaffe butuyigiriza okutambula n'ab'ebitiibwa mu bitiibwa byabwe va ku levo y'obwakabaka ojje ku levo y'obukulembeze nabbi yamala ebbanga ddene ng'ali mu mbiranye wakati wa Abu Sufyan nga y'omu ku balabe abanene abali ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nkukakasa ebbaluwa ya Hirqal eyo yatuuka e Roma Abu Sufyan yaliyo yatuuka e Roma nga Abu Sufyan yali Roma ng'akyaddeko e Roma alina ensonga musuubuzi Irafi Quraish bagenze kusuubula bagenze kusuubula
era ono Hirkali amubuuza yabagamba nti ebbaluwa eno etuuse naye waliyo ku bantu abaveeyo abali wano kyenagambye nti oli kabaka abeera ne intelligence bamwe bali n'abagamba mubaleete basembeze agamba abuuza Abu Sufyan nti omusajja ono mumumanyi n'abuuza ebibuuzo 10 naye obudde tebutumala naye ekikulu nti Abu Sufyan yaliyo naye yagamba nti omusajja yambuuza ebibuuzo nga nayagala okulimbirira Muhammadi naye nga sirina we mukiyita kubanga yanyimiriza mu maaso be nali nabo n'abayimiriza emabega n'abagamba nti bwalimba mugaye nti akola ki bwayogera amazima musigale mundage nti ayogedde maki yagamba nti wallahi tebaba kubaawo mbeera zifaananako bwe zityo nakutya nti Abu Sufyan agenda kusigala mu bitabo nga baga yalimba n'aliwaayiriza Muhammad kuba nze nali omunene w'e Makka mu kiseera ekyo owulira Sheikh naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu fathu Makka mugenda okuopeninga Makka yayogera ekigambo ekigamba nti waman dakhala dara Aba Sufyan yenna yingira mu nju ya Abu Sufyan fahuwa amin aba mu mirembe tagenda kufuna bizibu the conqueror of Makka nga nabbi azza agenda conquering Makka yali cognizinga obunene bwa Abu Sufyan mu Makka kuba Abu Sufyan yali munene mu Makka era nga ekigambo kibo kifuluma kiba kiwedde awo nga Abu Sufyan musiraamu tannasiramuka naye omubaka n'amanya ati wakitiibwa n'amuwa ekitiibwa kye era Abu Sufyan yabuuza nti awa fi diini Muhammad haadha kyogamba mu busiraamu waliyo entegeera bweti waliyo entegeera y'okuba nti n'abatali basiraamu babawa ebitiibwa byabwe bali recognized waliyo okutegeera chairman LC Joseph chairman LC 5 Peter Seeka ateekeddwa okuwa chairman Peter ekitiibwa kye kuba chairman w'ekyalo yamutwala Seeka atwala basiraamu bokka chairman atwala abasiraamu n'abatali kitegeeza Seeka alina kutegeera Peter Joseph yes nti mu kitiibwa kye Katonda kyakoze ki kyamuwadde Abu Sufyan yabuuza nti awa fi diini Muhammad haadha abangi mu diini ya Muhammad okuwa abantu ebitiibwa mwekuli yabuuza nti yunazzilu nnasa manazilahum recognizing abantu okusinziira ku portfolios zaabwe Allahu akbar oli n'amugamba nti eyo yeddiini y'obusiraamu era ekyavaawo Abu Sufyan kusiramuka kukagenda kugamba mukyala we Hindu n'amugamba nti omusajja amazima atuwangudde tumulwanyisizza ebbanga ddene naye atuwangudde Abu Sufyan yali wa kitiibwa nnyo ate nga y'omu ku balabe abakulu ate nga wa Luganda naye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'asigala ng'akola ki ekitiibwa kyo weekiri kale nno abatulaba abalungi okuva gye twatandikidde nti omuntu alina ekitiibwa kye waliwo ebitiibwa ate ebisukkuluma ku by'abantu mu nsi muno obusiraamu bwaffe bulicognizinga omuntu ekitiibwa kye Allah subhanahu wa ta'ala kyamuwadde so n'olw'ensonga eyo abalabika ng'abasiraamu mu kuvvoola ebitiibwa by'abantu beetaaga okwegendereza kubanga Allah n'omubaka we n'eddiini ye bari'uuna mu kubeera nti bamenyawo ebitiibwa by'abantu omubaka sallallahu alaihi salatu wassalam tumulaba mpaka ne ku mufu amuwa ekitiibwa omufu gwe twogerako tetwogera ku musiraamu ekyo kiri automatic wa ddiini ye bamuyisaako janaza ey'omuntu afudde naye nga si musiraamu yali atudde ne basahaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yayigiriza empisa n'enneeyisa n'okuwa abantu ebitiibwa ne bamuyisaako jeneza y'omufu ataali musiraamu faqama alaihi salatu wassalam n'ayimirira basahaba ne beewuunya lwaki oyimirira ya rasulallah
n'ababuuza alaysat nafsan, Allahu akbar, abaffe ogwo si mwoyo, si mwoyo. Kwegamba kiri kye twataandikiddeko, walaqad karramna bani adam. Bw'otunula mu mufassiriina bwe boogera ku bani adam bamutajarrada nti bani adam bighaddi nazar, nga totunuulidde kikyakkirizaamu musiraamu kuggwe omusiraamu oba si musiraamu oba mulokole. walaqad karramna bani adam ayingira mu kitiibwa ekyo eky'obwanadamu eky'obuntu, oba mu yudaaya ayingira mu kitiibwa ekyo eky'obuntu, oba mu protestanti ayingira mu kitiibwa ekyo eky'obuntu. Kati bw'ova ku kitiibwa eky'obuntu kino omuntu yenna kyabeera nakyo nga tetutunuulidde kikyakkirizaamu oba twegattira mu byabufuzi ki, newaddawo ebitiibwa ebirala. Ti pulezidenti w'eggwanga aweebwa ekitiibwa kye, oba pulezidenti bwe, ba ministers bonna baweebwa ebitiibwa mu bifo bye balimu. Abakulembeze b'ennono ng'ensi yaffe, obwakabaka obw'e Buganda, obw'e Bunyoro, obw'e Tooro, obw'e Busoga, obw'e Kasese, Mumbere, obwakabaka bwonna obwo Nabbi sallallahu alayhi wasallam atuyigiriza nti bubeera recognized regardless what they believe in, nga tetutunuulidde biki bye bakkirizaamu, wabula ekyaffe kyekiri faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, kubeera nga tutuusa message mu bigambo ebirungi, ebigambo ebigonvu, ebigambo ebisikiriza, ebigambo ebiraga nti yes tuli basiraamu, twawukana nammwe mu nzikiriza naye tetubayinaako ki tabbu, tetubayinaako buzibu, tetubayinaako bulabe. Obusiraamu ddiini ya mirembe, mirembe mu bikolwa, mirembe mu kwogera. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tiyali la'ana, yali takolima, yali tayogera bigambo bya buwemu, yali tavvoola, yali tatyoboola, yali yoyo gwe tujjako eddiini. Era yenna ajjira mu kifaananyi ky'eddiini naye ng'atyoboola, ng'akolimira abantu, ng'avuma abantu, ng'akozesa ebigambo ebitali birungi ku bantu abatagoberera nzikiriza gy'alimu, oyo obusiraamu muli bali, obusiraamu bumwesamba era buli wala n'omuntu mu mbeera bwetyo, newankubadde ayinza okuba ng'ayambadde ekifaananyi eky'obusiraamu, ng'ayambadde ekkanzu nga ya bbeeyi nga njeru, ng'ataddeko enkofiira n'ekitambaala, ekitambaala eky'okumutwe oba kyeteeka ku kibegabega. Mwana wattu abalabi ba Al Hidaya Islamic Media, message y'obusiraamu etuusibwa. Olaba ku mujeemu asembayo, Allah agamba asindika babiri, tiyamusindikira omu, naye abagamba mu ababiri, Musa ne muganda wo Harun, idhhaba ila Firauna innahu tagha. Asusse ne sifa eyo ya tughyan ayiseewo, he has transgressed, effujjo lyonna alikoze. Naye teyagamba mugende mugambe gwe mawale weeyita ki, faqula muli babiri mbatumye aba, faqula lahu qawlan layyina, mumugambe ebigambo ebirungi, ebigambo ebinyumira amatu, era waqulu linnasi husna, abantu mubagambe ebigambo ebirungi. Bwe tuba tukola daawa basiraamu bannaffe, ebigambo birina kuba birungi nga bisikiriza, ng'era ye yali enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ng'akoowoola. Era kya mu magezi ag'obuntu, tekyetaaga kubeera nti oli musiraamu kumanya nti bw'enkozesa ebigambo ebirungi bijja kudivertinga attention y'omuntu oli awulirize ki kyengezaako okukola ki, kyengezaako okugamba. So ab'ebitiibwa, Sheikh mbadde nsaba owunzike mu ddakiika emu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Obusiraamu n'ebitiibwa by'abantu bonna mu nzikiriza zaabwe, mu ntambula zaabwe, bubi protectinga era tebukkiriza kuvvoola kitiibwa kya muntu yenna. Ekyo njagala nkisimbekesera kubanga bwe busiraamu bwaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanziza era tusigadde tuli ku Al Hidaya Islamic Media
mu studio tubaddemu n'omulangira Sheikh Ali Zikusoka awamu nange omuntu wa bulijjo Usama Mansuri Kambale okuva Kasese era okuva mu Azhar Sharif. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tubagambye ensobi ezibaddemu muziteeke kuffe era mutusonyiwe. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala atulungamye nammwe abalungamye. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.